tukkiriza Conti Front Page Hotel we tuli waggula essaawa eno jangu gwayagala okukola mu gym gwayagala saa zino ziba za kajjuzaamu onoonya wakusulako over the weekend oyagala genda ku airport olina flight over the weekend yonna gy'oli jangu osula wano kumpi dakiika ntono nnyo oba otuuse ku airport tulina ebisula eby'omulembe tulina sauna tulina steam ayagala okweyotezaamu awo akawungeezi tulina ebyokulya emmere ebika byonna wantu wa mulembe nnyo tulina customer care ennungi parking emala ne conference facilities ezimalira ddala ojja ku Ntebe Road jangu Namasuba zana ogenda okuba ng'osanga Front Page Hotel omukono gwo ogwa ddyo kale ndowooza tulutandike ng'olinga ati olugambo wantu tulukolera nno ddala titi ojja kukola olugambo mbalaba n'oli kawalaatawo nga tuluseesa engamba naye abaana bato temutyambalana tetukoze fajjasa okwogera ebyama byo okitegedde ndiba tukoze tetuvuma nti okutandika olwasuuna beeni nze kakati nno munnange emboozi emu kuzikutta akati mu kibuga akati wano ye yasuuna beeni nennambwayo emboozi eno basooke batuwe audio nga tetunandowooza yaffe olunaku lyafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo byamaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu aliwuwe yasirikidde aji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi nenyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadda eri buli omu nga gyakowolera mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kabamaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti ffenna empeegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Beni n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ensonga ziwedde bulungi zibadde zogeba zonna zibadde bitiŋŋana tuvudde ku mmeeza tuyimaliriza twabitandika mu ofiisi bagende mu ofiisi buli kintu ekitandika kituuka ne kiggwa era namanya nti luliba olwo nabo birivaawo ne biggwa yambuuziza oyagala ki ne mugamba omulanga nze nkuba ogwo okuva mu ntandikwa ebirala saagala kumanya njagala kumanya kimu kyapa kyange nga ndiko bw'omu kubanga buli kye nayiriba nakiyiriba bw'omu lwaki ate tuba tubeerako ababiri nga nakiyiriba bw'omu Haji n'agamba kale weewaawo tetugenda kuddamu kaayana katukole transfer ku kyapa osigaleko bw'omu osigalako obw'omu noono obutamuleka kugenda bw'atyo kamukwatire naye ekyapa muwe era Haji Kamoga n'akwata ekyapa n'akiwa Nambwayo kiri kugayaaza so ensonga ne ziggwa bulungi nnyo nga tewali akaayana na munne Change chibaby chili just in no mukwano heavy nacho tusiba kubiche Suna Beni mikwano gyange mbebaza Beni byetulwanirira wajjo biddamu muli bamulyawo titi nga Suna Beni azzeemu azadde Munambwayo mwana Suna ffe tumwekubira abaana balenzi mbakusomesa olina ku budde ayitira witis kalabe site wetambula amalayo nsanvu ze anti enyumba bagambye amuzimbire ya 7 milioni 7 waddan kakati Suna Beni kyabadde annyonnyolaawo Ssaabavuluketi yayingidde mu nsonga zino so ensonga zino zibaddemu abantu basatu mubaddemu Suna Beni mubaddemu Nambwayo ne Kamoga Properties kuba yeyamuguza kakati awe ejjembe weryava naye ndowooza bannange abantu bagamba nze nali twaliwawo ne Simon angabaga kakati mama yali afudde yali amutumira ki ndowooza olabi mwatandisa okukola mama atandisa okukola essaawa yonna omuzadde akuwulira naye mbagamba actually nali ne kwefu naye mbagamba olaba ffe bazadde baffe we bali omukubira n'omubulyayo nebyokumasenge nga ne bwomubulya tabamanyi
nakunyigirirako nanyigira Simon oyo akola bwati omwana wange naye bambi katamusinkana nga webale nnyo kaakati ne bwaba mufumu naye mukabire yakuleeta ku nsi kuno era Suna Ben amaziga ge yakaaba ebibala tubiraba emboozi ne badde too sensitive nze ne wembadde njiraba ango mwembadde njirabira nti bw'abanga Suna Ben abadde akakasa ekituufu kye nagamba nti tetumanyi kiri wa Nambwa ne Suna Ben ekituufu tetumanyi Nambwa ya contributing ki Suna Ben ya contributing because ebintu bino gye byatandikira Suna Ben yali wa bigambo bitono nga ne bwavayo n'agamba nti bannange poloti yange buli kimu ekiri oko kyange ekibuuzo kye tulina Nambwa yatuuka atya ku kyapa kati ate okugamba nti ate eyabaguze ekyapa ate yanyigako oli byonna ng'olaba kale bizibu biringa ebitasoboka naye we byawedde Suna akakasa nti ziri ntuuyoze 10 ku 10 Nambwa we yatuukako nze naawe naye nze nga wenkiraba wekiyinza ottabukira titi bannange n'oba wa mutima mulungi nga gwe munnaddiini asembe kuba betusuubira balina emitima emikakamu tosobola tunuulira maaliyo ng'egenda nze nabagamba at some point abantu bwe batayamba baana abo omu ajja kukola kutta munne kubanga gwe Suna yonna bambi ne gyavudde okwevaamu ekintu ekifaanana bwe kiti ennyumba efaanana bwetyo n'ogiraba ng'egenda era nze abaali nabagamba mmwe abagamba mbu ye teyamuzaalamu omwana ebyo mubyogera temumanyi we bayimirira nga bagula ttaka temumanyi bayimirira nga balamuza poloti gwe bazaalamu omwana bamuzimbireyo kalina banyaffe bazaala bameka yoga bannaye nekanze muve mu kyegyo naye kirungi bayambiddwa kati kyonna ekigenda mu maaso Suna kasaadizibwa ebintu bye ne Nambwa bagaye bagenda muyambako abeerewo n'omwana it's well buli kimu twagala mirembe kituufu ekale bane muva wala bamuwambi true mbu yawambiddwa yadabducted